Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Now to Dr. West did you be? I'm be a kissing. My parents of the Wajituala yard. It at the same way. And needs us to regulate to make sure nobody is hurting the capitalistic explosion. Hi, Reuters. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally. Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are.
empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Kulikirayo nnyo ddala mu kuumulamuko program ekyali ya Might Drive. Mu studios maze okuba nga negattako omugenyi wange olunaku olwaleero omukyala Nansubuga Fatima era ng'ono yeegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa Parliament obwa Kawempe South mu Parliament. Eno nno gy'ayagala okwesimba waliyo ate nno munnange omukulu aliyo abadde mu kifo kino okuva mu 2021. Omukulu ono weewaawo nga yatandika ali mu kibiina kya NUP wetwogerera simanyi oba akyali munna kibiina kya NUP naye tugenda mu maaso n'okulaba nga ate tutunuulira munnange ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Tugenda kuba twogerako ku myaka 5 egy'ekibiina kya National Unity Platform. Omukyala gwe nina mu studios y'omu ku abo abaaliwo ng'ekibiina kino kitandika atambudde olugendo n'ekibiina kino ajja kuba tubuulira ekibiina biki bye bayiseemu bye batuuseeko Come 2026 ekibiina kyeteeseteese kitya okulaba nga ate kireetawo enkyukakyuka oba n'okutwala obuyinza. Tugenda kuba nga tutunuulira ebyabadde mu kamyufu k'ekibiina kya NRM ebyabaddewo akavuyo akabaddewo weewaawo n'ekibiina kyavaamu bo ensonga zino bo baziraba batya abaffe ekyebuuzibwa balina ekyokuyiga kye bagyemu oba balina essomo lyonna lye bafunye ng'ekibiina bina tugenda kuba nga tubegerako olunaku olwaleero. Nsaba okozesa comment section teekayo ekibuuzo teekayo endowoozayo ate nja kuba nga nzisoma ku Facebook page zaffe The Alternative Uganda ne TikTok TV gyoboteeka comments ngenda kuba nga nzisoma so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda. Nsaba tutambule ffenna okutuuka ku ssaawa 4 n'omugenyi wange olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo mukyala Nansubuga. Neyanza nnyo Ssebo Mumbejja era ndi musanyufu okuba nga nkomyewo ku The TikTok, The Alternative, The TikTok TV. Erinnya Nansubuga Fatima bangi bamanyi nga Iron Lady wa People Power, omukyala munankyukakyuka w'ensonga atagulwa. Omubaka aliko akola atafuna musaalo wa Kawempe South Constituency ate nga yaddako inshallah bana Kawempe South we banawe basazeewo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mikwano mwenna abatulaba. Era kansuubire nti mwasuze bulungi mbasaba okutwegattako tutambule ffenna olugendo lwa leero tulabe tutya naffe bwe tuyinza okugatta ettofaali ku ggwanga lyaffe nekyo tusobola okukola okulaba nga twenunula. Omubaka aliko owa Kawempe South atafuna musaala ennyabo kiki ekikozesa byokola? Ekinkozesa byenkola kwe kubeera nti nga monna Kawempe South bwe natula wansi n'endaba nti twetaaga okubeera n'obukulembeze obuviira ddala wansi ku ground ate nga bulumirirwa omuntu wa wansi kwe kusalawo n'envayo ne ngamba nti kantandika okukola ebyo bye nteekeddwa okuba nga nkola ng'omukulembeze ennyabo. Empapula zo wazijjayo? Empapula nazijjayo nnyabo. N'ozizaayo? Era nazizaayo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga ennyabo. Mu Lukano mulimu bameka? Mu Lukano sofa tulimu abantu 5. Naye ekyomukisa omulungi nze maama w'eggwanga ye Kaalimu era nze mukyala nze Kaalimu ekitegeeza nti Kawempe South ku luno yasazeewo bwe yatunudde ng'era bayeetaaga maama gyabudde ku baana bana Kawempe South because batata obuvunaanyizibwa babusudde nnyo. Abakyala bangi batya direct seat eno ng'obuvumu wabugjeewo oba ki ekyakusindiikiriza oba ki ekyakupushinze okujja ku direct seat? Nga bwe nkugambye nti nze bwe natunuulira ekitundu mwenva ng'omukyala omuzadde ate omukyala alumirirwa ekitundu kyange nalaba nga mu butuufu tumaze ebbanga nga tetuyinaawo obukulembeze. Okuviira ddala ku Honorable Sebuliba Mutumba Muddu awulira Kawempe South tubadde tetunnafuna mukiisa tukiikirira mu Parliament yet naffe tuyina ebizibu ebituluma nga bana Kawempe South. Ate ekyokubiri nti bwe neetunulamu nga ndaba nti obusobozi mbulina
kubanga direct seat teyawula nti oba mukyalo oba mwami wabula yetago yalina obusobozi obusobola okukulembera abantu be. Okay. Ate nga tetwetaaga ssaawa eno omuntu agenda kutufuga, twetaaga mukulembeze tulaga ekyo kye tulina okukola nga bannakawempe South. Nansubuga Fatima kwe kwesowolayo ne ŋŋamba bino ebintu bisoboka katujja tubyekwatiremu. Tubirekedde nnyo abantu ababadde bava ebweru wa constituency naye ate ne baba nga tebatuyambye. So this time round ng'omwana enzalo ya Kawempe kwe kusalawo ne nvayo ne ŋŋamba katujja tubyekolere kuba tubisobola. Ennyabo. Okay. Kawempe South eri mu kibuga Kampala. True. Ebimu ku bisomooza ebiri mu Kawempe because Kawempe oyo mutambudde ne mutegeera. Ebimu byensanzeeyo of course abavubuka obutaba na mirimu. Ensonga y'ebyobulamu newankubadde nga amalwaliro weegali naye ate era abantu ebyobulamu tebafuna bisaanidde. Emyala egijjuddemu kasasiro n'ebisomooza ebirala bingi nnyo. Gwe biki by'ogamba nti ebintu bino byonna bibaddewo naye omukulembeze oba omukiise gwe tulina mu Parliament alemeddwe okutakolinga ensonga ABCD ezireetedde bannakawempe South okusigala mu mbeera gye balimu. Naye nga Kawempe South tulina omukiise mu Parliament. Haji Kazibwe Bashir yali akomyewo ku ground ya Kawempe South n'amanya ebizibu bannakawempe South bye balina. Awo gw'otubuulira. Because omukiise wa Parliament oba ogenze kukiikirira bantu bakusindika mu Parliament. That means that olina okukomawo ku ground n'omanya ebisoomooza n'ebinyigiriza abantu babali wansi ku ground. Naye nze simulabangako mu constituency yadde omulundi n'ogwo kasokedde ng'alondebwa mu 2021. Simanyi bwe wabayewo ali eyo nga mwewammwe ayitayo mu parishes zammwe ng'asobola okuyitayo musobola otuweereza ku message ne tumanya kuba nze mu Kawempe gye ntambulamu obulungi gye mmanyi. Siina we nnali mwekanzeeko yadde nti oba ndabye bubi sikirabangako era sikiwulirangako. Bwe yali asaba akalulu yabagamba ki? Yagamba abantu bwajja bayirawo omubiri. Ekirungi nze saalimu abo be yayirawo omubiri kuba saamulonda era saamuwagirako. Yali munnakibiina ki NUP? Yali munnakibiina kya National Unity Platform but nze ng'omuntu alabira ewala because obukulembeze tebuva buvi mu bbanga ne bukutomera. Omuntu akula nga azaalibwa nga mukulembeze bateekateeka muteeketeeke mu layini ey'obukulembeze. Naye tuyina obuzibu bwe tufunye nti tetusobola kwawula bannabyabufuzi ku bakulembeze. So you went against your party n'ogaana okulonda omuntu party ogwo yali esimbye. I wasn't against the party but I knew the person wouldn't work for the people of Kawempe South. Era ne mmanya nti beje gino bebogerako nti emisege ejambala amaliba g'endiga oba egiba gyekwesa emaliba g'endiga. Okay. Kozi nze nakitunamu ne ngamba nti teri muntu asobola kubeera president wa Uja novayo n'otugamba nti oli opposition. Gwe bucha ku makya osobola nga nokeera ku makya n'owulira ne bakuwa olugambo omukyalo oyo ayagala bbaawo omukyalo oyo ayagala bbaawo. Osobola okukeera ku makya ng'oveewuwo n'ogamba sigenda kubeerawo okumala ewiiki maama gundi jangu onsigalizeeko ku baana bange nga n'omwami wo waali ewaka naye ate ng'obadde okiwulira bulijjo nti oyo yayagala bbaawo. Anti oba tomukwatanga lubona osobola otya okwafaminga nti ono yakola kino bw'ati ne bw'ati. Anti nkugambye gwe bw'oba okiwulira in real sense osobola okwesiga omuntu oyo n'omulekera amakaago. Ekibiina kyamwesiga ne kimuwa tiketi. Mpuliriza sookoddemu ekibuuzo kyange tondayivatinga kuba nina kyenjagala okuwa. Bwemba simukwatanga ndi kuhiya se mumbejja ssebo leka kumbuza anti kati because bwe tubanga tujemu tugenda bitambuliza kuhiya se tugenda kumaliza tulemeddwa okukwatagana n'abantu anti tewali ewatali abaganda tulina olugero olugamba nti awali omukka tewabula muliro. Tewali kigambo kitandika nga kivudde just mu bbanga era kigenda okutandika okwogera ogenda okinoonyerezako obulungi ogenda okwesanga nga kiki kituufu. Kati nze nga bwe mmanyi nakyemalira atufuga mwami Museveni olwaleero tayinza kukwata muntu ali ku opposition n'amuteekawo okubeera omukulembeze w'abannamawulire. Lwaki? Amawulire ge gatunda eggwanga ate amawulire ge gasuula eggwanga. Nze bwe natunuulira ekimu ku ebintu ebifaananyiriza bwe bityo nenga omuntu ono yeetaaga okwetegereza ennyo. Secondly, nenzija nentunuulira ekyokuba nti oli ku radio ya gavumenti
kwosabulira gavumenti okufa obufi era abantu bakwagadde osabula nnyo gavumenti naye ate nga gavumenti gy'osabula yekuwa omusaala. Does it make sense? Ababaka ba parliament still nabo bafuna emisaala abali ku opposition because it is constitutional. Noli afuna Kiri omusaala constitutional. because anti naye afuna omusaala because akola. Nja kulaga ekyokulabirako. Flavia Namulindwa yaweebwa obwa coordinator bwa People Power eGomba. By then yali mukozi wa Bukedde TV ngakola program bagiyitanga oluyimba luno. Omukyalo oyo ne ku lunaku olwo lwennyini lwe baamu appointing nga teyakola baamugoberawo. Omubi Masembe. No, bwe yatwegattako nkulaga Nansubuga. Tuleme okumentioninga amanya g'abantu but ku nsonga eyo waliwo abantu abamu abasigadde nga bakola not because akkiriza mu kibiina gundi oba mu kibiina gundi. Waliwo abamu be balese ne basigala ku mpewo nga bakola. Nze nkuwa byakulabirako okusinziira ku ekyo kye wambuuziza. Naye tuddeyo ku nsonga eziruma nze abantu nalaba South. Ekibiina bwe kiba nga kyateekawo candidate ne kimuwa ticket ate gwe n'ogamba nti gwe wali wamulabirawo oyagala kugamba nti ekibiina tekyasalawo bulungi si kibiina butasalawo ekibiina kyaffe kiyimirira kumanyiga abantu we are People Power ekyo mbadde nga nkigamba ebbanga lyonna. National Unity Platform is a vehicle that helps us to do elective politics but we are People Power. Ffe tuwuliriza maanyi g'abantu. The fact is omusajja abantu baali bamwagala olwa komedi we gwe yazannyanga ku radio bo ne balowooza nti byayogera bya ddala era agenda bayirawo omubiri nga bwe yabasuubiza naye nsuubira bakirabyeko. What are those burning issues eziri mu Kawempe South? Zogamba nti zino mubaka abaddeyo za mulema okukola oba teyazikola kuba oba yazisuubiza naye teyatuukiriza. Ekitundu kyonna kibeera n'ebizibu ebyenjawulo. Ebizibu bya Kawempe South tebigenda kwawukana nnyo na bizibu bya constituencies ndala kuba Uganda almost fenna tufaanagana. Naddala mu bitundu wano ebyekibuga fenna tuli mu nzigotta. Kampala bw'omwetooloola it is suburb. Slum areas. Kati bw'ogenda okitunulira nti ne Kawempe South tetulina nnyo njawulo naki na bitundu birala. Era ojja kusanga nga bw'oyogedde nti tulina emyalo egijjudde kasasiro, tulina emyalo egitali mizimbe, abantu baffe amazzi gafulaadingira mu mayumba gaabwe ng'enkuba etonnye. Tulina enguudo ezikyasinze okubeera embi mu Kampala. Naye ate nga weewuunye nti tuli Kampala wakati ate nga Kawempe South yemu ku constituencies ezisinga okuleeta omusolo e Kampala. Simanyi oba wali ekyegendereza mu Kampala district. Obadde okimanyi nti Kawempe South ffe tulina geeti ya Kampala. Yena maaso mukyala Nansubuga. Kawempe South yonga yo ebizibu byayo ebisinga byebyo unemployment abavubuka baffe okubeera nti tebafiiriddwako. Tuyinza okugamba nti omukiise ng'omukiise yandibaddeyo yandituyambye nnyo okubeera nga asitula talent z'abaana. Lwansonga nti nze nzikiriza nti essaawa eno nga tuli mu crisis y'okuba nti tulina ebbula ly'emirimu omuntu asobola okulya ku talent ye. Omwana omuzannyi w'ebikonde bw'omuyamba n'omusitula n'omuteerawo embeera emusobozesa okubeera nti asobola okuzannya ebikonde ebyo kisobola omusitula okutuuka ku national team n'abanga naye asobola okubeera empowered okwempoweringa ate banne bano baalisse wansi because aba afunayo kasente ate abeera exposed ate era afuna emikwano egisobola okujja omuyambako okuzimba kino kyalese ku ground. Tulina ba bowlers mu Kawempe South naye ate ebisaawe bye tulina bitono nnyo n'ekimu ku bisaawe bye twalina ekyemulago bamala okizimba bulungi nnyo ne basimba omuddo ne gukula ne bajja ne bateekamu konteyina ekisaawe ne bakigala bwe batyo ne bakitujjako ne bakiteeka mu konteyina gavumenti n'ekitwala oba ekikozesa biki yeemanyi. So ebizibu bya Kawempe South tebijja kwawukana nnyo na bizibu bya constituencies ndala. Era byebyo nguudo mbi myala gitali mikole kasasira ajjula mu bantu n'amala ebbanga nga tagiddwamu. Of course egimu si mirimu gya mubaka but nga gwe political head w'ekitundu olina responsibility okumonitoringa abakulembeze banno b'okola nabo.
nti ddala nabo bakola ekyo ekisaanidde bakola ekyo ekyabalonzi okubanga bakolebwa naye gwe pulezidenti w'ekitundu ekyo ate bwe weesuulirayo ogwa naggamba what do you expect of your ministers kuba nabo bajja kubeera nga buli omu akola bibye nyinimu waataba ebikere bikola bite betimba enju kakati mukyala Nansubuga njagala tuddeyo still ku nsonga eziruma abantu ba Kawempe South mu Parliament manifesto yezito wacyenkana ki package ki gy'oleetedde banna Kawempe South eyawukana oba oliawo nga mpya nga tebagiwulirangako eyawukana ku y'omubaka aliyo saawa zino because yagamba ye waawaaka agenda kubayirawo omubiri kyokka ate gwe otugambye oli Iron Lady atagulwa already ogambye ezza okola emirimu egy'omubaka kubadde tosasulwa manifesto yezito wacyenkana ki manifesto yange indeed ezitowera ddala naye sijja kuwa percentage ate sijja kugamba nti egenda kwawukana nnyo n'ey'omubaka aliyo lwaki tezisobola kwawukana nnyo kyamaanyi lwa nsonga nti ffenna tuba twegwanyiza office etya yemu omubaka oli omulimu ogwamulonza gwe mulimu oguba gugenda okunonza wabula enjawulo ebeerawo nti Nansubuga ye anaabikola that is the only difference nti Nansubuga nayawukana ku bazze batulimba yes Nansubuga wanjawulo because already abadde ku ground ng'akola n'ebyo ebitali mu doketi ye but because ng'omukulembeze alaba abantu babayita mu kunyigirizibwa n'okubonaabona n'asalawo n'abalaga nti bane tusobola okwekwanya nga banna Kawempe South ebintu ebimu ne tubyekolera byokoze byogamba because ogamba ezookola naye biki ebyo by'osobodde okwasaganya oba by'okoze mu bbanga lino nga tonafuuka mubaka nja kulaga nti Kawempe South nga bwe nkugambye nti tulina ekizibu kya kasasiro n'emyala ekisookera ddala tuzze tugezako okusensitizing abantu baffe okubalaga nti bannange gino emyala gikosa ffe abagibeerako si bali abakulembeze be twalonda lwa nsonga nti tulina n'abakulembeze abaalondebwa ng'asula mu bifo eby'enzigotta nga bwe yamala okutuuka mu kanso n'amanya nti kati nfunyewo miliyoni zange 2.8 buli mwezi n'agenda n'anoonya apartment ewalala n'abanga ekitundu ekyamulonda akisuddewo ng'alaba takyasaana kubeera mu level za kitundu ekyo so Nansubuga ne ttiimu yange nga tuli wamu ne komanda Jafali twatandika enkola gye tuyita situka tutambule Kawempe South in fact twagituma situka tutambule NUP Kawempe South nga yakweyambanga ffe banna Kawempe tusituke tutambule tuve mu mbeera eno embi gye tulimu tweddaabulule ng'abatuuze enkola eyo ebaddemu okubeera nti tuyambako abaana ku bursaries enkola eyo ebaddemu okubeera nti tuyambako abakadde abantu baffe bano bakateya kale abaliko obulemu abantu abalwadde abo bali mu mbeera embi singa nti si kino ebifaananyi naalibadde nsobola obikulagako wano because tubirina ne tubeera nga tutuukiza enkola eya bulungi bwansi kubanga bw'omanyi nti tuli mu myala tuli mu migotteko enkuba buli lwetonya eyingirira abantu baffe naye ng'oluusi lwaki ebayingirira kiva ku myala gino egijjudde kasasiro n'okuba nti si mirime omanyi nti waliwo emyala gye twaddamu okusima obusimi nga wantu waali waayitawo omwala naye ne gujjulamu ettaka ne gujjula omuddo ne guba nga gubuze ne muddamu ne mugusima busimi nga tugisimisa mukono lwa nsonga bwe busobozi bwaffe naye ne tugezaako okulaba nti tugezaako okusensitizinga abantu bano nti banaye kino ekitundu kyaffe era wano ffe tulina obuvunaanyizibwa bwawo singa tuba tetwekozeemu omulimu kweddaabulula na kwerongoosa kuba bulungi bwansi akwatagana nnyo ku buyonjo n'okweyonja n'okwerongoosa nga tubalaga nti endwadde ezigenda okuva ku bukyafu buno zigenda kukosa mmwe si bali be mulinda okujja obbikola kuba abamu n'okugenda baagenda ffe tulonzeeko abakulembeze mu Kawempe abamazeeko ekisanja nga bali Canada oli ne mumulonda n'agamba nti yagenda kusoma emyaka 3 nga taweereza bannakawempe naye nga afuna ate sente y'omuwi w'omusolo so ne tuba nga tuzze tukola ebintu ebyenjawulo
okugogola emyalo egyo nga tulaga abantu baffe nti nga bwe tubeera mu kasasiro ono tumwejjemu ffe ffennyini era kinsanyusizza nti abantu baffe bagenze bakipiikinga nti olwaleero omuntu akeera ku makya n'afuluma wali mu kayumba ke mwabeera ak'ettaka oba akaaki n'ajja n'akwata oba kakumbi n'asikamu kasasiro ono ali mu mwala n'amupakira mu bikutiya emmotoka ya kesisi enzibu nnyo okufuna mu kawempe kuba ekisooka tebaamu n'amafuta naye tugezaako means ezisobola okulaba nti tuyamba ku bantu baffe ne tubatuusaako emmotoka ezo ne baba nga basobola okubeera nti babajja mu kasasiro so ne kiba nga kiyambyeko okulaba nti embeera ebeera yaddeyaddeko wadde nti si eyo gye twetaaga naye eri yaddeyaddeko ng'omubi omweru tulina omwala gwa Lubigi Channel omwala ogwo gwe baaguzimba ne gukoma ku its Kawaala bridge bwe gwakomaawo sayidi eri endala yonna wajjula ettaka bwe wati kati ne lijja ne lizibikira culverts zino ezitwala amazzi omwala gulina culverts 12 naye wenjogerera kuliko culvert egi yokka yeetwala amazzi ku bunene bwago nga bw'ogulaba n'amazzi ge bwayise nga bw'ogamanyi omwala ogwo wakati w'omwezi gw'omwenda ku mwezi ogw'e12 2023 gwatuttamu abantu 15 nga bafa lw'amazzi so twasalawo ne twekolamu omulimu ne tugamba katuveeyo tujje tugwegogolere because KCC eremereddwa okujja okukola omulimu gwayo bino byonna nga bigenda mu maaso mwagezaako okunoonya ku mubaka w'ekitundu okumutegeeza nti ensonga oba oliawo eziruma bannakawempe kuliko ensonga ABCD tumusangewa ofiisi ze ziri luddawa mubaka wa paalamenti takiika omubaka wa paalamenti akiikirirawa no mu house tabeeramu tomulabangamu namulabako eggulu naye ate nze namulabako mu house anti si buli budde nti mbeera ku TV kutunuulira ye lwa nsonga nti ate ground eba eyina byebanja kakati bw'oba tosobodde bw'oba nze nzikiriza nti omuntu agenda okuvayo okujja okwesimbawo aba ali in normal senses era ng'ategeera bulungi lwaki oyagala tukujjukiza obuvunaanyizibwa bwo gwe kennyini bwe weesobolayo n'ogamba nti buno obuvunaanyizibwa mbusobola kiba ng'omusajja akeera ku makya n'azaala abaana n'abasuulira omukazi naye ng'ate yakikola ali mu ssanyu era nga yalaga nti omukazi ono nti njagala omuzaalamu abaana n'amuzaalamu asooka okubiri n'owokusatu oba n'owokutaano naye ate n'amala n'abasuulira omukazi kati oyo omusajja oyagala era tumunoonye tumugambe munnange ssebo buvunaanyizibwa bwe okuweerera abaana buvunaanyizibwa bwe ogulira abaana emmere waka really obwo obudde bwe tumala nga tuli ku oyo lwaki ate tetubukolamu ekyamagezi ekisinga okumunoonya katudde ku mirimu gy'omubaka wa paalamenti ennyama buvunaanyizibwa ki omubaka bw'alina obumulondesa oba oliawo bw'alina okutuukiriza ekisookera ddala omubaka alondebwa okuteeseza abantu b'ekitundu gy'ava okuba representinga ku floor ya parliament ekyokubiri omubaka abeera musaale mu kubaga amateeka okuba esiga eribaga amateeka ye parliament kati aba musaale mu kubaga amateeka agatwala eggwanga mu maaso ekyokusatu omubaka abeera musaale okugoberera ssente y'omuwi w'omusolo bwegabanyizibwa mu budget omulimu ogwokuna omubaka abeera n'obuvunaanyizibwa obw'okusakira ekitundu gy'ava so alina n'okuovasiyinga enteekateeka za gavumenti indeed amaanyi go galiwa mu bino byonna by'onookoddeyo mukwano byonna nga bwe mbyogedde ngenda kuba musaale nnyo mu bigoberera kuba nsonga ntono nnyo ate zisoboka okukolebwa because I want to believe buli muntu alina obusobozi bwe n'amaanyi ge we gali nti oyinza okusanga oli bwe kituuka mu kubudgetinga ensimbi nga bw'ozirambisa ez'omuwi w'omusolo mulungi nnyo naye ng'ate mu kudda wano ku floor ya parliament okuteesa ng'ate si mulungi oba oliawo nga mulungi nnyo okuovasiyinga enteekateeka eza gavumenti mu kitundu kye okulaba nga abantu baziganyuddwamu naye ng'ate si mulungi oba oliawo mu kubudgetinga awo nkubuuliza nti gwe amaanyi go galiwa amaanyi gange nja kugamba nti wonna weegalirwa nsonga ki bwe kituuka mu kuteesa ndi mukyala mwogezi nsobola okwogerera abantu bange kuba na wano wendi era njogera ku bizibu bya bannakawempe south bwe mba nsobola obyogerera ku the alternative the Dig Talk TV lwaki mba sobola byogera ku floor ya parliament
tulabeko ababaka abatuuse wali ku flo abatuuse mu house munda ebigambo ne bibula anti siyenze kati ate saagala kwetikka migugu gy'abalala egitali gyange then ekyokubiri bwe kituuka mu kubeera nti omubaka alina okugoberera emirimu enteekateeka za gavumenti eri abantu be yes kiyinza okuba nti abantu batunuulira mbu pdm simanya biki ebyo bintu bibeera bya nrm ebyo bintu bya ssente ya muwi wa musolo ezo ssente si za gavumenti ssente zammwe bannayuganda era mulina right yonna okugenda okuzijjayo naye olwokuba enguudo bwe ziba zitandikiddwako zikoleddwa mu butuufu bwazo emyala girekeddwa okulaba nti gitambuza amazzi abafa amalwaliro ebyo byennyini awo wennyini wembadde nzija lwakuba nti ntandikidde eno ku buntu obutono lwa nsonga kinti ebyo abantu baffe abamu babibuusa amaaso ne balowooza nti ezo enteekateeka za gavumenti nedda mikwano ezo ssente zammwe abawi b'omusolo era bw'oba osobola ozijjayo genda ozijjayo because it's the only way gyosobola ofuna mu gavumenti eno nti ke katono ku bubbi bwebeekubbye ku ssente zeekubbako buli mwaka kebeesobodde okuddiza kuwayo akakadde kamu simanyi oba akakadde kamu essaawa ya leero kati asobola okugaggawaza omuntu waliwo abagaggawadde ku ssente ezo ku kakadde success stories tuziraba era president azenga abalambula naye njagala tugende mu kuwumulamuko nga tetunagenda waliwo comment eze eva w'omulabi ayitibwa Robert Mayanja agamba omubaka w'e Kawempe South wa kibiina ki bwe kyali kimuwa tiketi ekibiina kyagenderera ki NUP yalondawo Kazibwe Bashir kubanga yayiwawo omubiri era sirabye NUP bwe mulwana nga bwerwanya empuuga Kazibwe Bashir tetujja mugerageranya ku mpuuga lwaki Kazibwe Bashir ayina ebizibu ebibye n'empuuga ayina ebibye kati ate simanyi avudde ku kyo comparinga anti kati yabuuziza atandikidde mu kubuuza nti wa kibiina ki ani Kazibwe Bashir Mbazira esawa eno wa DF Democratic Front however much mu parliament yayingirira ku card ya National Unity Platform bwe baali bagimuwa basinziira ku ki nkugambye nti ffe tugendera ku maanyi g'abantu we are people power amaanyi g'abantu ku ground nze nkugambye Kazibwe ng'omuntu saamuwagira era sisobola mmunenya lwansonga nze namanya nti tajja kubikola neŋŋamba omuntu ono sobola muteeka mu trust yange era nze mubeevu Kazibwe siriimu ku lwansonga saamuwagira ate saamuwa kalulu kange naye amaanyi g'abantu ge yali alina ku ground n'obwagazi bw'abantu yegundi yokka NUP kwe yasinziira omuwa card because NUP ekkiririza mu maanyi g'abantu abantu batugamba nga ffe twagala Bashiri zo ne babagamba mwagala Bashiri oyo ate era bwe kijja kikola ebbanga lyonna even this time round tutunuulira maanyi g'abantu kaligana mu kuwumulamuko katono nnyo omukyala Nansubuga bwe tukomawo ogenda kutubuulira ku mulundi guno njawulo ki enaabaawo mu kugaba card okwawukanako ku 2021 because sofu ngambye mu lwokaano mulimu abantu 7 nga bonna si ba NUP okay naye nga si weewokawoka ewali abantu boolyawo abangi abeegwanyiza kaadi y'ekibiina so tugenda kuba tuwulira okuva gy'oli gulowooza ekibiina kyalisinzidde ku ki ku mulundi guno mu kukalulu k'okuddibwamu aka Kawempe North twalaba nga bacandidates bateereddwa ku pano buli omu okunnyonnyola kikyagenda okukolera bannakawempe North eyo yenkola gye baba balina okuyitamu ye abaffe mukyala Nansubuga yakkiriziganya n'enkola eyo ey'okubateeka mu debate okuwulira buli omu bw'ateesa before nga tebannaba kubawa card tugenda mukumalamuko katono nnyo ekyali Mighty Drive bwe tukomawo bingi nnyo bye tugenda okwogerako NUP ku myaka 5 primaries za NRM oba oliawo atubuulire ye kiki eyajje mu kamyufu kano ak'ekibiina ki NRM era oba oliawo bayinza kikozesa batya mu kibiina ki NUP ekibiina mwava tukomawo katono nnyo temuvaawo